Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Waliwo eyabadde ambuuza ku nsonga y'okubuulirira abaana. Waliwo eyabadde ambuuza nti abaana nina babuulirira ntya, nina kubabuulirira ntya, mbagatta wamu nkola ntya? Kakati kyenjala kusooka okubuulira abaana abo oba ng'oyagala kubuulirira abaana bo tolina kubabuulirira wamu, nedda. Abawala babuulirire bokka n'abalenzi obabuulirire bokka. Ate n'ekirala era abaana abawala wadde olina bawerako olina kubuulirira mwana omu ku omu, tobagatta wamu. Ebiseera ebisinga buli w'obuulirira abaana abo abawala buli mwana n'omubuulirira yekka, ebintu ebyo abiyingiza mu mutwe olw'ensonga tobeera omubuuliridde yekka. Ekyo kiba kikulu nnyo. Fuba okulaba tugeze singa oba n'abaana nga 5 nga bonna bawala, bulirira omu ku omu, gyamu omukulu akuzeemu omuyingize mu kisenge oba mu kifo oyagala obbabuulirira, omwana oyo mubuulirire. Buulirira omwana oyo omuwala ku nsonga ezo ezigenda omuyamba mu maaso. Kijja kuba kirungi nnyo. Omwana osobola omubuulirira okutandika ku myaka 10, 12, 14. Awo olina okubuulirira omwana omuwala kuba bingi awo byaba agenda okutomera mukadde ako. Omwana wazza omukono emabega bw'ati. Fuba okulaba ng'otandika omubuulirira ebigambo eby'ekikulu ng'omuzadde. Omwana oyo mubuulirire ebigambo ebyo eby'ekikulu ebimuyamba, ajja biwulira bulungi nnyo, ajja bitwala ng'ensonga. Naye ng'ekikulu kya byonna ku kyobadde obuuza, omwana omuwala olina mubuulirira yekka. Abaana abawala babuulirire bokka n'abalenzi bokka. Kati era mu abo gyamu omwana omu omubuulirire yekka. Ate ekirala nkusaba nnyo, kino kikulu nnyo, bw'obaire obuulirira abaana abo abawala tokkiriza omwana oyo waba azzizza omusango muleke, tomubuulirira ng'azzizza omusango. Okugeza osobola omukwata n'omuvubuka oba n'atandika ebintu eby'ekikulu ng'obiraba naye ng'akyasoma ng'akyali muto. Omwana oyo tolina mubuulirira mukadde ako, tagenda biyingiza mu mutwe. Ye nga yajja kulowooza nti omulemesa omulenzi we, omulemesa ekyo kyaliko. Funayo olunaku obuulirire omwana oyo, kwegamba nga mwenna muli firi, kwegamba nga abadde takisuubira okimusuuleko, omwana oyo omuyite, omwana omubuulirire ensonga ezo ez'ekikulu. Fuba okulaba ng'omwana omubuulira ebigambo ebyo bijja muyingira mu mutwe bulungi nnyo. Ate ekintu ekirala kye mbasaba abazadde, bwe muba mubuulirira abaana abo abawala, mufube okulaba nga mubalaamirizaako ebigambo ebirungi. Kibayita okulaamiriza oba mukimanyi? Mwe abaana mubalaamirizeeko ebigambo ebyo kwegamba ekisobola omumulemerako naye asigale ng'akirowoozaako akadde konna. Ebigambo ebyo okugeza osobola okugamba muwala wo n'omugamba mwana wange olaba, nkusaba weesonyiwa abasajja, nze njagala ekintu kimu mwana wange, ofune omusajja omuleeta ewaka, omusajja akukuba embaga. Ebigambo ng'ebyo bwe bityo mubibuulire abaana bammwe, bigenda bayingira mu bwongo kimubeereko, ajja kuba yeegendereza nnyo. Ekigambo ng'ekyo olina kimugamba nga tokimugambira wali bantu, okimugamba muzzeeko mu kisenge mwekka babiri n'omugamba mwana wange nkubuulire njagala omusajja gw'ofuna akukuba embaga. Kigenda kuba kirungi nnyo olw'ensonga obeera omuteekako ekigambo ekirungi ekigenda ommulemera ku bwongo buli kaseera abeere ng'akirowooza. Kati ajja kusoma sekendula agimaleko naye nga ye atunulidde ekintu kimu nti maama yaŋŋamba nfune omusajja nkuba embaga, maama yaŋŋamba nfune omusajja mutwale mu bazadde. Kintu ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Mugezeeko abaana okubalaamirizaako ebigambo ebirungi ebigenda okubatwala mu maaso. Naddala abaana abo abawala, abaana mubabuulirire, tolinda mwana kumala kuzza musango olyoka omubuulirire. Omwana bwe wazza omusango n'omubuulirira, ebigambo by'omubuuliridde tabitwala nga kintu kikulu. Amanya nti omulemesa omusajja we, omulemesa kwegamba ebintu by'aba aliko ebitakusanyudde, yabeera amanyi omulemesa. Omwana alina okufuna olunaku, omwana oyo n'omubuulirira. Naawe omuzadde omusajja osobola okubuulirira bulungi nnyo omwana omuwala. Bulungi, waliwo ebintu by'olina omubuulirira nga byakungulu wano nga si bya munda.
eby'omunda biba bya muzadde mukazi, naye gwe taata omwana oyo osobola omutuuza nga ku dayiningi ngaawo omwana omuwala n'omubuulirira ku nsonga z'okusoma oba okitegeera n'obutazannyira mu ssente zo, omulage okimulage nti mwana wange njagala osome. Abasajja beesonyiwa, abasajja balimba, omugamba nze ndi musajja nkikugamba, abasajja balimba, nkusaba osome. Abasajja ogenda basanga eyo mu maaso ku yunivasite, abasajja abalongoofu abalungi, abagenda okuwa emirembe ogenda basanga mu maaso, naye nkusaba mwana wange osooka osome, soma, kigenda kuba kirungi nnyo. Kwegamba omwana oyo gw'omuzadde omusajja omubuulirira ebigambo ng'ebyo, ng'omubuulirira ebigambo kimusanyula ye nga ye omwana, n'amanya nti omuzadde wange anfaako, olaba ambuulirira bwe batyo, omanya kituufu, okitegeera. Kuba omuzadde omukazi n'amubuulirira, naawe omusajja n'omubuulirira, omwana oyo abeera ajja kusoma, tagenda kwonoona ssente zammwe, ajja kusoma, ajja kwesonyiwa ebyo ebiyinza omusumbuwa. Ekintu ekirala kyenjala obbabuulira abazadde ku nsonga eyo, omwana oyo ng'onaamubuulirira olina kumujja wansi eno myaka 8, myaka 10, 12 gy'olina okutandikira ng'otunuulira omwana oyo enneeyisa ye. Omanyi omwana omuwala atandika teyeefaako, naye buli waafunayo omusajja amukwana oba n'afunayo abavubuka bamugambako, akyuka n'aba nga yeerongoosa, abadde atakuutanga tto ng'atambula emisana atandika ozzikuuta. Kwegamba osobola okulaba omwana omuwala n'omanya nti omwana ono kati obwongo bwe bugenda bubikkuka ku nsonga ezo ez'ekikulu. Kyangu nnyo mulaba, omulabira ddala bulungi, kati awo n'otandika okubeera ng'omusembeza omwana mufuule mukwano gwo, gw'omuzadde omukazi. Omwana oyo omuwala mufuule mukwano gwo, mufuule mukwano gwo. Buli wanaabeera nga mukwano gwo ogenda mubuulira ekintu agenda kitwala nga kikulu. Omwana yenna waba tasobola kugamba kyama kye, kirwadde kyalina, kimanye nti omwana oyo aba takumatira. Bwe kityo bwe kiba, wadde gw'obeera amuzaala, naye omwana oyo alina ebintu byakweka gw'omuzadde n'agaana obbigamba, omanya taba mukwano gwo, taba kyaliiwo, kitegeera. Nze njogedde nnyo n'abaana abo, omwana akubuulira ekintu n'agamba saagala maama wange akimanye, saagala muzadde wange akimanye, n'olabira ddala ng'abaana abo kwegamba mubakuza mu nkuza ey'okubeera nga mubeekuumira wala. Abaana si mikwano gyammwe, babakweka ebintu bingi. Kati n'olwekyo gw'omuzadde omwana oyo fuba okulaba ng'omusembeza abeere mukwano gwo, naddala omwana omuwala oyo. Abaana abawala kikulu nnyo 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 okubakuza mu nkuza ey'enjawulo ku mwana omulenzi. Tutunuulidde omwana omuwala olw'ensonga waliwo yabadde akibuuzizza, nenjagala munnyonnyole mubuulire n'ebisingako awo, byonna olina obbimugamba. Ebyo ebibeera eby'ekikulu eby'omukyala bye mutera okubeera nomanya nti kino nkirina kya mwami wange, kino kye nnina, n'omugamba nti omukyala wayambala bw'ati afuna kino, n'okimubuulira nti omukyala wayambala mini zino zibuza ebbugumo wansi, n'okimugamba n'akimanya. Kwegamba n'azambala naye ng'akoze eki, ng'akitegedde nti maama yaŋŋamba nti onyambala mini zijja kumbuza ebbugumo wansi. Kwegamba bingi bimubuulira n'omugamba nti omukyala wakola bw'ati tabeera muwoomu. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbabuulire ku nsonga eyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, like nga video, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.